Mu kwebuuza Akireewo Kivumbi wa gyali era ne kitegeerekeka nti yakwatibwa kituufu era ne bamutwala abantu be bwe batyo nga bamubanja poliisi mutuwe omuntu waffe. Kati poliisi evuddeyo ne yeegaana ebyokukwata abadde akulira security oba akulira security ya Nuupu Akireewo Kivumbi. Poliisi bino byonna ebyegaanye nti bo munnange tebeenyigirangako mu operation eyo ey'okukwata akulira security eya National Unity Platform Akireewo Kivumbi. Kivumbi jjukira yakwatibwa abantu abatategeerekeka nga babagalidde emigemerawala era nga bali mu ngoye ez'amagye nnaku Lwakuna ekiro okuva mu maka ge wali e Nansana Wakiso District bwe yali addeeka ng'ali mu motoka eya Nuuwa namba UAP M64P. Kati military police bwe baakola ekikwekweto kino era oluvannyuma twabalaba nga bagenza okwaza amaka ge ku wiikendi. Babaddeyo nga baaza amaka ge okusangayo tobuulyawo balina ebirabyo balina okubeera nga basangayo naye wano okusinziira ku bintu byaffe b'e Uganda muganda wange ate abaaza wakiri okweyambulamu ze balina oba n'amasasi okugajjamu ne magazini ne baziteeka wansi w'entebe nti zino tuzisanzeeyo tumusanze n'amasasi. Ebyo bibaddengawo era kukuba kusaba kumusabira. Kati Lusoke ono nga yayogerera police spokesperson bw'atyo ng'era enkola ya poliisi bw'eri baba ne weekly security press briefing. Bino byonna yabisambaze yagambye nti bo munaye tebeenyigirangako mu kukwatibwa kwa Kivumbi era n'agamba nti eno operation yakolebwa military yali purely a military operation. Bw'atyo n'agamba nti tebamanyi na musango gwe bamuvunaana bo tebagumanyi omusango gwe bamuvunaana naye jjukira ntwagafunye dda nga galaga nti kooti masho General Court Marshal wano mu Kampala bwetyo Kivumbi Akireewo okubeera eruzira kuba kati bamusindika luzira mu prison nti aliyo ku jju ya General Court Marshal bamurimandinga eyo ku misango egy'okubeera n'ebintu by'amagye era nga bagamba nti yalina ebyambalo nga biri ku ranka eya Lieutenant Colonel. Ebyambalo bye yalina bwe bamusanga nabyo. Kakati munnange bw'atyo omusajja wattu agezaako kusaba bbeeru yeeyimirirwe kooti y'amagye nga ekulemberwa Brigadier General Freeman Mugabe. Singa erinnya lya Freeman lyali liteekebwa mu nkola nga yes bw'okugenda mu maaso ge nga akuseetinga free naye Freeman detain man bakiyita mu Luzungu kukaliga man. Kakati Freeman Mugabe bw'atyo n'agaana okusaba kwa Akireewo Kivumbi okubeera nga yeeyimirirwa era munnange bw'atyo n'asalawo bamutwale ku limanda eruzira paka Septemba ennaku z'omwezi nga 2 mwezi gwa 9 eyo nno munnange gy'agenda okuva ate bamuzze mu kkooti awere nnembe n'egy'okubeera n'ebyambalo bya poliisi batusuubire nti ate tebagenda kutugamba nti ate basanzeyo n'amasasi basangayo n'ebintu ebirala. Kati ensonga eno ebaddewo ebbanga ey'ebyambalo tetumanyi nti yali ayambadde ebyambalo by'amagye okusinziira kubanga twetaaga okumanya oba bino bye bagamba nti nno babeera bambadde emiyondo ne ovula emmyufu
babeera bamadde emiyondo ne ovula emmyufu. Nalaba ennaku ezo oba yali ani Bobby Young nga alaga ranka ng'azirina ez'amagi. Tetumanyi oba ziba za bikyopuli oba zaki, naye bo nga amagi bagamba nti ebyo bibeera byefaanaanyiriza ebyambalo byabwe. Jjukira nti bino byonna gwe olaba abaana ba foot soldiers nga bambadde ovulo emmyufu. Bannaffe bo abamanyi ebintu engeri gye bizzenga bibaawo bakimanyi bulungi nnyo nti eribajje erya ddala nti liba teryambadde madowadowa, naye nga muganda wange kitegeera lirina komanda, lirina akulira security, lirina bingi, era liba liteekebwamu akasente okusobola okubeera nga litambuza emirimu gyalyo. Kati olwo omuntu yenna wano Uganda nga alowooza okubeera nti nno basigaza ekintu kyabwe nga kibali mu ngalo, teri kuta ntebe, balina okulaba nga bateekawo omuntu waabwe asobole okukuuma omunyago. Tamale emirundi yabyogera agamba nti muhoozi alina okujja okukuuma emmaali, ebintu byabo bannaabwe mu gurupu yaabwe gye bayita Yakabano, mbu alina okujja okukuuma emmaali eyo. Kakitegeeza nti muhoozi bw'avaawo era waliwo alina okujja okukuuma emmaali. Kati ekyo kirina kutambula bwe kityo okusinziira ku ndowooza y'abali. Kati ggwe nga bwe bagamba nti akali bakende okalabira ku mukonda oba aliira kiggweyo ofumita mu kira, kitegeeza nti tebajja kulina kufumita mu kira bana basajja nti nebiri basomero wali ekamunkya ligenda kusomesa biki? Noble Leadership School egenda kusomesa biki? Leadership ku biki? Nino tuwa bimusomesa buli lunaku tubirabemu, tubiyitemu. Nzubira okuba nga n'abayizi mu ssomero eryo oyinza okwesanga nga half class yabambega nga half ku class yabambega nga be babuuza ebibuuzo. Kakati yawo ogambye nti tulwanirire constitution tutya? Bwe nkwata katukeze campus nenjikufumita mba nwaniriridde constitution, alinda ogambe nti ye kola ekyo. Anti aba alikodinga enkeera musomesa butujju. Kati embeera ya bunkenge nti bino bire byange ebyokusaaga, naye nga ensonga enkulu mu kumanya akireewo Kivumbi gyali eyo munange gyali kooti masho yemuvunaana kooti y'amagye, ate omulamuzi wa kooti masho mumumanyi ye Museveni, kubanga guti yatukakasa ti ye munange talina kyasalawo, order from above, ebiragira bijjira ddala eri. Kitegeeza nti kali Museveni ensonga z'ono ziri directly ku mmeeza ye. Ali luzira tali mu barracks Makindi oba ewalala yonna, wabula ali luzira mu kkomera, mu makomera gaffe ge tumanyi obulungi ennyo era ag'olulango. Kirabika nduza beewala kiri kubeera mu tokya kyemba kukola kutya bambu ebyo yajja bitubuulira Mukama Katonda ng'amusaasidde okubeera ng'avaayo. Sijja kwogera bingi nnyo ku nsonga eyo kubanga olwedde babicomplicatinze dda, bagamba bamusanze n'ebyambalo by'amagye n'ebirala. Bayaziza mu nnyumba ye basanzeeyo ki? Ebyo byonna tubirinze anti munnange Septemba nga 2 mwezi gwa mwenda nga 2 akilewo Kivumbi abakulembera security mu kibiina ekya National Unity Platform bakomezebwawo mu kooti wali Makindye General Court Martial, era nga omulamuzi Freeman bw'atyo bw'agenda okubeera nga ate ndowooza afuna obujulizi obusingawo okuva ku ludda oluwaabi nga balumiriza ebyambalo by'amagye wabijjawa, ebya Lieutenant Kano wabijjawa. Suubira okuba ndowooza biri bitiibwa era ne wano mu ba foot soldiers osobola okubeera Lieutenant Kano kubanga tosobola kuduumira ba soldiers nga tolina rank. Sisuubira okwewa ranka musango